Minisita wa Kampala Betty Olive Namisango Kamya ayisizza ekiragiro ekigaana abatembeeyi okutundira ku mbalaza z'ebizimbe n'enguudo z'omu kibuga Kampala. Gavumenti eragidde KCCA okudda ku nguudo etandise okukwasisa amateeka naddala mu kiseera kino okujja abatembeeyi ku makubo. Minisita agamba obungi bw'abatembeeyi bweyongera buli lukya ate ng'okutembeeza ku nguudo kimenya mateeka kubanga kitataaganya entegeka z'ekibuga nga ne bannakampala balaajanye ekimala ku ngeri abatembeeyi gye batataaganyamu emirimu gyabwe. Anokoddeyo butale ng'Akawusaafi ne Wandegeya bw'agamba nti abatembeeyi bano mwe bateekeddwa okukolera emirimu gyabwe osanga ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority kiyite KCCA kinaabakendeereza ku misolo. Embiranyi n'embeekuulo nnyingi mu ngeri ekibuga gye kifaanana ennaku zino. Ababoodabooda bapaakinga buli we baagala, abatakisi bapaakinga buli we baagala, abatembeeyi abatunda abatembeeya ku mbalaza. Kaakati ekibuga ne kifuuka ng'ekibuga ekitaliimu bukulembeze. Minisita akinogaanyiza nti si buvunaanyizibwa bwa gavumenti kunoonyeza abantu bifo wa kukolera era ng'ekyobutafuna bifo wa kukolera tebakiwanga kyekwasa okulemera ku nguudo. Abantu batera okugamba mubasooke mubanoonyeza aw'okukolera. Si buvunaanyizibwa bwa gavumenti okunoonyeza buli muntu w'anaakolera. Minisita ayongeddeko nti olw'obungi bw'abatembeeyi emisolo KCCA egyefuna egy'okulabirira ekibuga gyeyongera okukendeera era nga ku mulundi guno asabye bannakampala ne bannayuganda okukwatira wamu bagoberera amateeka nga bwe kinaalema abatembeeyi bakukwasibwako omukono ogw'ekyuma. Ako gwayita KCCA yasolooza obuwumbi nga 87 mu musolo mu Kampala muno. Naye okusinziira ku kigenda mu maaso ne bwogeraageranya ssente zaakasoolezebwako ebbanga lino n'ezaasoolezebwa mu bbanga lyerimu omwaka ogwayita, KCCA eyinza n'obutaweza buwumbi 5. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joeria amalindirire. This is Kingdom TV.